Tata ng'omwoyo atuuse ye wabeera w'enjawulo. Tata ng'omwoyo atuuse ye wabeera w'enjawulo. Omwoyo atuuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Nsanyusa balaba ku mumbejja wa YESU. Lift up your faith altar. Yes, mwasibye mutya era mwasuze mutya. Buli omu n'akadde ke gyali sibamanyi siraba buyinza naye olw'ekisa tugulumiza Mukama okukeesa n'ozibya kiba kyamagero. Tulamwa ofumiitirize bameka abafudde. So twebaza Mukama ku lw'ekirabo eky'obulamu. Yesu omupya yakatwegattako tusanyusa okulaba n'obwembeefu tusaba n'otuule okkalire akatebo kafuna otya olikinga okomentinga oluvannyuma no subscribinga ng'omaze okulaba obubaka bw'osanzeeko. Yes, ayinza okwebuuza leero tugenda ku ki? Tugenda mu Bible yaffe, Bible reading yaffe ennaku zino gye tutambuza, naye nga nzikiriza ku lw'ekisa kya Mukama tugenda kuddayo tuweereze nga bwe twaweerezanga nga bwe twatambulanga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, olunaku olwaleero nga tuli mu Bible reading yaffe twamaze ekitabo kya Loosi, tutandisa ekitabo kya 1Samuel oba Samweri. So muneegatteko tusomere wamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Fuba okulaba ng'ofunamu ky'oyigamu, ng'ofunamu ky'otegeera mu linnya lya Yesu Kristo. Saba ekisa kya Mukama kikubikulire mu mukwano osobola okutegeera mu kyotegedde mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale ekitabo kyaffe tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu era tukikowoolerako omuliro gwe gw'okutwetooloola. Ayi Katonda wange, tetusobola muffe kusoma era tetulina kisobola kutegeera, naye gwe omwoyo wa Mukama jangu ofuge mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yogerako n'emmeme zaffe bingi bye tufaananya ng'abasajja ba Katonda mwe baayitanga, naye tuwa ekisa ekibiwangula nga bwe wabawanguzisa, tuwa ekisa ekitambula nga bwe baatambulanga mu butukuvu n'obutuukirivu. Naffe twogerweko tubeere nga abo aboogerwako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwoyo wa Mukama jangu ofuge, jangu otambule. Koma ku mmeme zaffe, omwoyo alumiriza nti leero sinnawuliriza ku kigambo, sinnasoma ku Baibuli. Tambula ng'okoma ku buli ssekinnoomu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwoyo wa Mukama Taata kulembera. Samweri ekisooka essula esooka. Awo waaliwo omusajja ow'e Masaimu Zofimu eky'omu nsi ey'ensozi eya Efulayimu erinnya lye Erukaana mutabani wa Yerokamu mutabani wa Eriku mutabani wa Toku mutabani wa Zufu Omwefulayimu. Era yalina abakazi babiri, omu erinnya lye nga ye Kaana n'omulala erinnya lye nga ye Penina. Era Penina yalina abaana naye Kaana teyalina baana. Awo omusajja oyo yavanga mu kyalo kye buli mwaka n'alinnya okusinza n'okuweerayo mu Siiro ssaddaaka eri Mukama ow'Eggye. Ne batabani ba Eri bombi, Kofuni ne Finekaasi, bakabona eri Mukama, baali eyo. Awo olunaku bwe lwatuuka Erukaana kwe yaweerayo ssaddaaka, n'awa emigabo Penina mukazi we ne batabani be ne bawala be. Naye n'awa Kaana emigabo ebiri, kubanga yamwagala Kaana, naye Mukama yali aggalidde olubuto lwe. Mujja we n'amusungwaza nnyo okumweraliikiriza, kubanga Mukama yali aggalidde olubuto lwe. Awo omusajja we bwe yakolanga bw'atyo buli mwaka, ye bwe yalinnyanga okugenda mu nnyumba ya Mukama n'amusunguwaza bw'atyo, kyeyava akaaba amaziga n'agaana okulya. Awo Erukaana musajja we n'amugamba nti, Kaana, okaabira ki? Kiki ekikulobera okulya? N'omutima gwo kiki ekigweraliikiriza? Nze sisinga baana 10 gy'oli obulungi. Awo Kaana n'agolokoka nga bamaze okulya mu Siiro era nga bamaze okunywa. Awo Eri kabona yali ng'atudde ku ntebe ye awaali omufuubeeto ogw'omu yeekaalu ya Mukama. N'omwoyo gwe gwali nga gumuluma n'asaba Mukama n'akaaba nnyo amaziga. Naye yamubweyamu n'ayogera nti, Ayi Mukama ow'Eggye, bw'oliba ng'otunuulidde ennaku omuzaana wo z'alabye, n'onjijjukira n'oteerabira muzaana wo, naye n'owa omuzaana wo omwana ow'obulenzi, awo ndimuwa Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwe, so n'akamwano tekaliyita ku mutwe gwe.
Awo olwatuuka bwe yeeyongera okusaba mu maaso ga Mukama, Eri ne yekkaanya akamwa ke, era Kaana yayogera mu mwoyo gwe, emimwa gye gye gyatoobera, naye eddoboozi lye teryawulikika. Eri kyeyava alowooza nti atamidde. Eri n'amugamba nti, olituusaawo okutamiiranga, weggyeko omwenge gwo. Kaana n'addamu n'ayogera nti, nedda mukama wange, nze ndi mukazi alina omwoyo ogunakuwadde, sinywedde mwenge newaakubadde ekitamiiza, naye nfusse ebiri mu mmeeme yange mu maaso ga Mukama. Toyita muzaana wo muwala wa Beriyaali, kubanga mu kwemulugunya kwange okusukkiridde ne mu kunyiiga kwange mwennyimye okwogera okutuusa kaakano. Awo Eri n'addamu n'ayogera nti, genda mirembe, era Katonda wa Isirayiri akuwa ebyo by'omusabye. N'ayogera nti, omuzaana wo alaba ekisa mu maaso go. Awo omukazi ne yeddirayo n'alya, amaaso ge ne gatatokooterera lwakubiri. Awo ne bagolokoka enkya mu makya ne basinza mu maaso ga Mukama, ne baddayo eka, ne batuuka mu nnyumba yaabwe mu Laama. Erukaana n'amanya Kaana mukazi we, Mukama n'amujjukira. Awo olwatuuka ebiro bwe byatuuka, Kaana n'aba olubuto, n'azaala omwana wabulenzi, n'amutuuma erinnya lye Samwiri, nti kubanga namusaba eri Mukama. Omusajja Erukaana n'ennyumba ye yonna ne balinnya okuwaayo ssaddaaka eya buli mwaka eri Mukama n'obweyamo bwe. Naye Kaana n'atalinnya, kubanga yagamba bba nti, sijja kulinnyayo okutuusa omwana lw'aliva ku mabeere, ne ndyoka mutwala alabike mu maaso ga Mukama, abeerenga eyo ennaku zonna. Erukaana bba n'amugamba nti, kola nga bw'osiima, beera awo okutuusa lw'olimala okumuggya ku mabeere, kyokka Mukama anyweze ekigambo kye. Awo omukazi n'abeera awo n'ayonsa omwana okutuusa lwe yamuggya ku mabeere. Awo bwe yamala okumuggya ku mabeere n'amutwala n'agenda naye, n'alinnya ng'alina ente 3 ne efa emu ey'obutta n'ekita eky'omwenge, n'amutwala mu nnyumba ya Mukama mu Siiro, era omwana yali muto. Ne batta ente ne baleetera Eri omwana. N'amugamba nti, ayi mukama wange, nga bw'oli omulamu, mukama wange, nze ndi mukazi oyo eyayimirira w'oli wano nga nsaba Mukama. Omwana ono gwe nasaba, era Mukama yampa ebyo bye namusaba. Nange kyenvudde muwaayo eri Mukama ng'akyali mulamu, aweereddwayo eri Mukama. Ye n'asinziza Mukama eyo. Essula ey'okubiri. Kaana n'asaba n'ayogera nti, omutima gwange gujaguliza Mukama, ejjembe lyange ligulumizibwa mu Mukama. Akamwa kange kagaziye ku balabe bange, kubanga nsanyukira obulokozi bwo. Tewali mutukuvu nga Mukama, kubanga tewali mulala wabula ggwe, so tewali lwazi olulinganga Katonda waffe. Temwogeranga nate byakyejo kingi ekyenkanidde awo, ebyamalala tebivanga mu kamwa kammwe, kubanga Mukama Katonda wa kumanya, n'oyo y'apima ebikolwa. Emitego egy'abazira gimenyese, n'abo abeesittalanga beesibye amaanyi, abakkutanga bapakasizza olw'emmere, n'abo abaalumwanga enjala bakomye. Weewaawo omugumba azadde 7, n'oyo alina abaana abangi ayongobera. Mukama atta n'alamya, aserengesa mu magombe n'alinnyisa okuvaayo. Mukama ayavuwaza era agaggawaza, assa wansi era yagulumiza. Ayimusa abaavu okubajja mu nfuufu, asitula abeetaaga okubajja mu lubungo, okubatuuza awamu n'abalangira, basikire entebe ey'ekitiibwa, kubanga empagi z'ensi za Mukama, era yateeka ebintu byonna okwo. Alikuuma ebigere by'abatukuvu be, naye ababi balisirisibwa mu kizikiza, kubanga tewaliba muntu alisinga olw'amaanyi. Abawakana ne Mukama balimenyekamenyeka, ali bw'atuuka ku bo ng'ayima mu ggulu. Mukama alisala omusango ogw'enkomerero z'ensi, era alimuwa kabaka we amaanyi, n'agulumiza ejjembe ly'oyo gwe yafukako amafuta. Awo Erukaana n'agenda e Laama mu nnyumba ye, omwana n'aweereza Mukama mu maaso ga Eri kabona. Awo batabani ba Eri baali baana ba Beriyaali, tebaamanya Mukama. N'empisa bakabona gye baayisanga eri abantu yali bweti: omuntu yenna bwe yawangayo ssaddaaka,
Omuddu wa kabona n'ajja nga bakyafumba ennyama ng'alina ekkato ery'amannyo 3 mu ngalo ze, n'akisoya mu nsaka oba bbinika oba ntamu oba sufuliya. Byonna ekkato bye lyaleetanga, kabona n'abitwalanga n'eryo. Bwe batyo bwe baakoleranga mu Siiro, Abayisirayiri bonna abajjangayo. Weewaawo nga tebannaba kwokya masavu, omuddu wa kabona n'ajjanga n'agamba omusajja eyali awaayo ssaddaaka nti, mpa ennyama okwokera kabona, kubanga tayagala omuwa ennyama enfumbe wabula embisi. N'omusajja bwe yamugambanga nti, tebaaleme kwokya masavu mangu ago, n'olyoka otwala ng'emmeeme yo bw'eyagala. Awo n'ayogeranga nti, nedda, naye onoogimpa kaakano, era bw'onoogaana n'agitwala lw'amaanyi. Ekibi eky'abalenzi abo ne kiba kinene nnyo mu maaso ga Mukama, kubanga abantu ne batamwa ekiweebwayo eri Mukama. Naye Samwiri n'aweererezanga mu maaso ga Mukama nga mwana muto nga yeesibye ekkanzu eya bafuta. Era nnyina n'amutungiranga akanagiro n'akamuleeteranga buli mwaka bwe yalinnyanga awamu ne bba okuwaayo ssaddaaka eya buli mwaka. Eri n'amusabira omukisa Erukaana ne mukazi we, n'ayogera nti, Mukama akuwe ezzadde mu mukazi ono olw'ekyo kye yayazika Mukama. Ne baddayo ewaabwe eka. Awo Mukama n'ajjira Kaana n'aba olubuto, n'azaala abaana ab'obulenzi 3 n'ab'obuwala 2. Omwana Samwiri n'akulira mu maaso ga Mukama. Awo Eri yali akaddiye nnyo, n'awulira byonna batabani be bye baakolanga Abayisirayiri bonna, era bwe baasulanga n'abakazi abaaweererezanga ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkaniramu. N'abagamba nti, kiki ekibakoze ebifaanana bwe bityo? Kubanga abantu bano bonna bambuulira ebikolwa byammwe ebibi. Nedda baana bange, kubanga bye mpulira si birungi n'akatono, mwonoonyesa eggwanga lya Mukama. Omuntu bw'asobya ku munne, Katonda alimusalira omusango, naye omuntu bw'asobya ku Mukama alimwegayiririra ani? Naye ne batawulira ddoboozi lya kitaabwe, kubanga Mukama yali ayagala okubatta. Omwana Samwiri ne yeeyongera okukula, n'aba muganzi wa Katonda era n'abantu. Awo ne wajja omusajja wa Katonda eri Eri n'amugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, n'ebikkulira ekika kya kitaawo bwe baali mu Misiri nga basibiddwa mu nnyumba ya Falaawo, era namuggya mu bika byonna ebya Isirayiri ne mulonda okuba kabona wange, n'okulinnyanga ku kyoto kyange, okwotezanga obubaane, okwambalanga ekkanzu mu maaso gange, n'empa ekika kya kitaawo ebiweebwayo byonna eby'abaana ba Isirayiri ebikolebwa n'omuliro. Lwaki mmwe okusambiira ssaddaaka yange n'ekiweebwayo gye ndi bye nalagira mu nnyumba yange, n'ossaamu ekitiibwa batabani be okukira nze, mmwe okwesavuwaza n'ebisinga obulungi mu ebyo byonna Isirayiri abantu bange bye bawaayo? Mukama, Katonda wa Isirayiri, kyava ayogera nti, okwogera nayogera ng'ekika kyo n'ekika kya kitaawo kinaatambuliranga mu maaso gange ennaku zonna. Naye kaakano Mukama ayogera nti, kiddire eri, kubanga abo abanzisaamu ekitiibwa be nassangamu ekitiibwa, n'abo abannyooma tebaabayitengamu ka buntu. Laba, ennaku zijja lwe ndisalako omukono gwo n'omukono gw'ennyumba ya kitaawo, waleme okuba omukadde mu nnyumba yo, era olitunuulira ennyumba yange ng'ebonyaabonyezebwa mu birungi byonna Katonda byali wa Isirayiri, so tewaabenga mukadde mu nnyumba yo ennaku zonna. N'omusajja wo gwe siizikirizenga okumuggya ku kyoto kyange anaabanga waakumalawo amaaso go n'okunakuwaza omwoyo gwo, n'ezzadde lyonna ery'ennyumba yo banaafanga nga tebajje bavubuke. Era kano ke kaliba akabonero gy'oli akalituuka ku batabani bo bombi, Kofuni ne Finekaasi. Bombi balifa ku lunaku lumu. Nange ndyeyimusiza kabona omwesigwa anaakolanga ng'ebyo bwe biri ebiri mu mutima gwange ne mu mmeeme yange, era ndimuzimbira ennyumba ey'enkalakkalira, era anaatambuliranga ennaku zonna mu maaso g'oyo gwe ndifukako amafuta. Awo olulituuka buli alisigala mu nnyumba yo alijja n'amuvunnamira olw'ekitundu ky'effeeza n'omugaati gumu. N'ayogera nti, mpa obumu ku bwami bw'abakabona, nkwegayiridde, ndyoke ndye ku kamere.
Yes, hallelujah, hallelujah. Mbakulisaayo nnyo mu Bible reading yaffe ey'olunaku olwaleero. Yaba yakatwegattako mupya kusaba n'obwombeefu teweerabira kusubscribinga, kulikinga, commentinga. Mukama ajja kunkolera obulungi. Weewaawo katonge ekigambo kyaffe wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Taata omwoyo omutukuvu taata, leka ekigambo kyo tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Leka kitukolemu omulimu, kituwulire ddala awo. Tukole ebyo bajjajjaffe bye baakola eby'obutukuvu n'obutuukirivu. Temutambulanga ffe bwe twagala mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Omwoyo wa Mukama Dadi, tukozese eby'ensonga. Leka ekigambo kyo kino tukiwulidde, amatu gaffe leka gaveemu envumbo, gawulire ekyo kye tuwulidde era tukitambulemu mu linnya lya Yesu Kristo, Mukama waffe. Amina, amina. Mbaagala nnyo mikwano, mwebale kunjagala, nenga Yesu Kristo yasinga okutwagala. Eyakatwegattako teweerabira mukwano, kulikinga, commentinga, subscribinga. Sigadde nze omumbejja wa Yesu NKSM. Lw'obuweereza mumbejja wa Yesu, lift up your faith altar. Shalom, shalom, shalom. Ndawe biwomvu kantukuleko ofuge tata tata wange nkuyita ye ofuge sebo katukuleko ofuge mu